Ekisinde kya Lieutenant General Henry Tumukunde olwaliro batongoza olukiiko olw'okuntiko olugenda okuddukanya ekisinde kino. Ssentebe w'olukiiko luno ye Omar Kalinge Nyago nga wakumyukibwa omubaka wa Paalamenti owa Tororo North Anet Nyakecho. Olukiiko luno lugenda kutambuza emirimu gy'ekisinde kino wadde nga Tumukunde taliiwo. Okwanjula akakiiko kano kiri nti twagala bannayuganda bamanye nti General Tumukunde tayimiridde yekka. We are in the middle of intimidation, but as she said, life will continue. We're going to push the struggle forward regardless. Tumukunde bigambibwa nti agenda kukwatibwa, agamba bimuzaayo mu myaka gy'ekinaana. Niko kuba mu mbeera eraga nti ebyaliwo wano 1980 n'ekinaana mu gumu tebizeewo. Mu ngeri emu FDC erangiridde ng'abantu baayo bwe bagenda okutambula eggwanga lyonna nga bagenda mu bitundu abantu baabwe abaafuna obutakkaanya mu kulonda kamyufu okugezaako okuzzaawo okukwatagana. Mu bitundu ebimu baddemu obugulumba obutonotono, kati nga pati twasazeewo tugenda kusindikayo abakulembeze baffe ab'enjawulo buli kitundu, boogere n'abantu ba buli kitundu, baba babadde ebizibu byonna byonna babigonjoole, tugende mu kalulu akajja nga tuli muntu omu. Abantu abagenda okuvuganya okukwatira ekibiina kino kaadi ku ky'omukulembeze w'eggwanga baakutandika okuzzaayo empapulo olunaku lw'enkya. Jomakiriya, NTV Akawungeezi.